Kadama TV kino kirongo kya njawulo wabaddewo okubuzibwabuzibwa ku nnyonyi Saudi egenda nga 7 naye nga 6 baali bagiranga nga 7 ne bagisika ne bagizza nga 6. Omuntu yenna abadde yasaza tiketi nga ya 7 ne bagamba 6 mwenna mutegeezebwa nti ennyonyi eyo egenda kutambula leero ssaawa 8. Bakadamu already batuuse dda ku bifo we bagenda okubajja nga babagambye bagenda ssaawa 8. Waliwo ne kadaamu wano akedde okubeera nga mbuuza ku nnyonyi etigenda kutambula ddi nga tamanyi. Tweyongera okukubiriza abasazi oba abantu abagira tiketi abakyusa tiketi, kino sijja nakiteeka ku embasi, abantu abasaza tiketi mubeere nga muyinfoominga bakadaama nga mubakubira simu tour updates. Naye ate nammwe kennyini ogwo mulimu gwammwe kuba ffe tusaza tiketi. Mmwe nga mmwe abasaza tiketi omuntu n'omuggyako ssente, gezaako okubeera ng'otuukiriza ebyetaago by'omuntu akutte ssente ze n'asaza tiketi, okubeera nga osobola omukubira essimu n'omutegeeza nti ennyonyi ogikyusizza. Bw'oba osobola okukubira kadaamu ono ng'omwagalako ssente ze ya tiketi n'omukubira essimu ne mwogerezegana ne baboosi, tewali nsonga lwaki tomukubira ssimu personally n'omugamba ennyonyi tugikyusizza. Ennyonyi ey'omusanvu baagikyusizza ya leero nga 6 ssaawa 8 bw'esimbula. Bakadaama bangi nnyo ababadde tebamanyi nsonga eno. Kansooke mplayingire voice notes zino owulire kati kadaama ng'ono akedde tamanyi ennyonyi egenda ddi naye ng'ate ali ku lukalala olwali lugenda nga 7 ate aba 7 baabasse ne babazza nga 6. So ekintu ekyo ate ekyo kibeera kibi nnyo lwa nsonga singa ate abo 7 bwe batadde nga 10 ogamba awo kadaama ayinza obutafika, naye buli bw'osikadde ate n'ogisembeza mu maaso okufika kubeera kungi. So bakadaama mwenna abasaza tiketi mubeere nga mumanyi nti ennyonyi yammwe esimbula leero. Ab'e Saudi kankulize oba kankuteereko voice note y'omukyalo ono akedde ye nga talina kyamanyi. Halo nyabo. Kadama TV osizo nja ssebo, njagala kutegeera taata oba ennyonyi gyeri ya leero oba yankya. Mpulire bwesi wange atwale ku kisaawe saagala nnyonyi endeke kuba ekiro yangambye ennyonyi eyinza okubeerayo nga 12. Mbasaba onziramu taata oba ennyonyi gyeri olwaleero ngambe bwesi wange atwale ku kisaawe kuba nze ndijjidda asobola okuntwala ku kisaawe nsobola okutuuka. Baleme kundeka oba ya leero oba yankya, nze nsaba mbuulire. Muwulira ekintu ekyo, akedde ku makya kaakati tamanyi ennyonyi egenda ddi, tamanyi egenda leero, tamanyi egenda nkya, wabula ng'alina kujja Kadama TV afune information egenda leero egenda nkya. Naye guno ate si mulimu gwaffe, tubeerawo ffe tuyamba bakadaama naye nga ngamba omulimu guno gwali badde bantu basaza tiketi ne mumanya nti ne mubeera musaza tiketi mubeere nga abaana mubawa information entuufu. Kanziremu playing voice notes zino ez'omuwala akedde twabagamba naluli mulimu abawala abaafiikira nabatukubira nti ennyonyi yagenze naye nga tetwalitaddeko information. Twabawa information tugamba nti n'ennyonyi egenda naye nga bakadaama bano tebaali tibagenze Kadama TV kucekinga nnyonyi n'ebaleka. Kati ono akedde bw'atyo nga twasobodde okuddamu kadaamu oyo ne tumugamba nti ennyonyi ya leero kuba abadde amanyi nga 7 neyo 12 gyeri naye yabadde amanyi nga 7 yenkya naye ng'ennyonyi esimbula leero. So bwe tumugambidde boosi abadde mutulo, kati kye kino kyatuzzeemu ng'amaze okuwulira information yaffe nga tumugamba ennyonyi ya leero. Naye aziza ssebo kati kanzuukise mukama wange yamunnyonnyole. Yatweyongera okuddamu okubakubiriza nti Kadaama yenna yali alowooza nti agenda nga 7 nga yasaza tiketi nga yanga 7. Ennyonyi eyo bagwe bagamba nti agenda kutwabulinga nga 7 babakyusa ab'omusanvu ne babazza ku 6. So mugezeeko okubeera nga mwogerezeganya ne baboosi bammwe mubeere nga mugenda oba nga mukubira kampani yasaza tiketi mugibuuze bw'obeera ku lukalala olwo obeere nga ennyonyi tekuleka. Bakadaama abamu already bamaze okubeera nga bali prepared okubeera nga batambula olwaleero baadde bakyawumuddemu nga kadaamu ono bw'agamba. Wano eno tukyebaseemu nga essaawa 2 tugenda kuba tufuluma tugende ku airport. Naye nga tukyebaseebaseemu wano eno katini. Inshallah.